Kaakati ensi teggwamu malojjo. Omwami gw'olaba ono yesse yeewadde obutwa n'abunywa n'afa. Naye ng'obutwa bw'abunywa lwa baana be, obutwa abunywa lwa maama we amuzaala, era obutwa obwo yabunywedde lwa mukyala we azaala abaana be. Era omusajja ono nga tannaba kwewa butwa yasoose ne yeebika n'asiibula abantu n'abagamba bannange mbaagaliza omwaka omujja naye nze ngenze kubakwatira bifo mu ggulu mweraba. N'ateekako n'akagambo rest in peace ku kifaananyi kye. Kaakati wuliriza vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kaakati omwami ono gw'olaba bamuyita Enoka. Enoka abadde alina abaana basatu. Abaana abo basatu nga ye muli alowooza yabazaala mu mukyala we gw'abadde amaze naye ebbanga. Enoka ono abadde makanika ng'akanika mmotoka. Olunaku lwakedde n'agamba kantwaleko ko abaana bano ewa jjajja waabwe mu kyalo gye bamuzaala. Era Enoka n'akwata famire ye okuli abaana be basatu, abalenzi babiri n'omuwala omu ne mukyala we, n'abakwata n'abatwala mu kyalo ewaabwe gye bamuzaala ewa maama we. Munnange we baatuuse mu kyalo, maama wa Enoka yabaddeyo, abeera jjajja wa bano abaana yabaddeyo era n'abaaniriza bulungi nnyo. Bwe yabaanirizza munnange jjajja n'ajja akwate ku bazzukulu abasitulemu. N'ebino byonna byabaddewo nga bamazeeyo akabanga nga mumanyi nti omuntu agenze mu kyalo musoose ne mulya emmere ne mulyoka ne mweyagala. Kati munnange jjajja akwata ku baana babadde batudde bali mu kulya mmere, batudde ku kijjuliro bali mu kulya mmere. Jjajja kwe kuyita kibebi kino ekito ekiwala ekisembayo n'akita n'akigamba jjangu. Ekiwala bwe kyaze jjajja n'akisitula. Kati nga omanyi abakadde b'omu kyalo, jjajja n'agamba ne kankebere ku bano abaana ndabe oba bano abaana ddala kituufu beewaffe, abaana beewaffe tebabula. Jjajja kwe kukebera ekyana oba yakikebedde mu bibatu, oba yakikebedde matu, oba yakikebedde bigere, oba yakikebedde nnyindo, nange simanyi. Jjajja n'agamba ono si weewaffe, ono si weewaffe, ono omwana si weewaffe. Oyo maama Enoka nga bw'atyo bw'agamba. Ebigambo bino nnabyogera, mukyala wa Enoka ali wali atudde, ne Enoka yennyini ali wano atudde. Maama wa Enoka n'alyoka agamba ono omwana si weewaffe. Kwe kuyita omuzzukulu omulala. Omuzzukulu omulala gwe yayise naye n'amukebera. Naye bwe yamukebedde n'agamba ono naye si weewaffe, bano abaana si beewaffe. Kwe kuyita omuzzukulu omulala naye n'amukebera kye kimu. Jjajja maama wa Enoka agenda okulaba nga mbu abazzukulu si beewaabwe. Ye mbu ku nkebera gye yakebeddemu abaana yagambye abaana si beewaabwe. Abaana bano balina ekika ekirala gye bavaamu, si ba Enoka. Teyagenze mu DNA, teyagenze mu simanya muki, wabula yabakebedde nga ye jjajja waabwe. Era n'agamba Enoka bano abaana si beewaffe, bano abaana bava wantu walala nnyo, era wandibadde oyogera ne mukyalawo oyo akubuulira abaana bano gye yabazaala. Enoka yawulidde ng'aguddewo ekigo, yawulidde ng'atidde, nga muli awulira tayagala kukikkiriza, naye ng'ate maama we yakimugambye amuzaala. Maama we yamugambye abaana bano si baffe. Omukyala n'agamba bannange abaana bano bammwe, abaana ba Enoka. Maama abaana ba Enoka, abaana siina wala gye nabazaala. Maama n'agamba abaana bano si beewaffe, nze mbakebedde. Ife mu kika kyaffe tulina obuntuntu bwe tulaba bwe tusobola okukeberera omwana nti ono waffe, ono si waffe. Abaana bano si beewaffe. Maama nga si baakalambidde. Enoka yawunze. Muli n'atula n'agamba ku baana ababiri nzikiriza ani ŋŋaanaani. Omukyalo ono ndudde naye, mmaze naye emyaka mingi. Maama oŋŋamba otya nti omukyalo ono abaana baazaala si bange, nga mukyala wange mmaze naye emyaka egiwerera ddala kumpi 8. Mmaze naye kumpi emyaka 8. Maama n'amugamba ggwe nze ndi muntu mukulu ntegeera era ndaba. Eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Ekintu kye nkugambye nze ekika ekyaffe abaana ba kitaawo bonna n'abaana b'enzaala nina kwe mbalabira. Abaana bano tebafaanagana na baana ba kika kyammwe, era bano abaana si babo. Enoka kyava agamba mukyala we, mukyala
abaana bano bange abaana si bange. Omukyala ye n'amugamba abaana babo naye nga ye maama amaze okamutema nti abaana si babe. Tebaagenze mu DNA enti gye baakebedde nedda, wabula maama yakebedde ye ng'omuntu. Ekintu kino abantu abasinga bakikola. Abakadde mu byalo bakebera abaana, era waliwo omuntu wayinza okulabira ddala kituufu bano abaana ba kika kino oba si ba kika kino. Mukadde siyinza kukola ki? Kumuwakanya newankubadde nti DNA ate esinga, kubanga munnange omuntu asobola okufaanaganya obubonero naye nga si wa kika ekyo, oba asobola okwawukanya obubonero n'asika bwa bukojja naye ng'omwana wa kika ekyo. Kakati munnange Enoka kye yakoze olw'obusungu obungi, Enoka yavudde mu kyalo n'akwata abaana be ne mukyala we ne bakomawo eno e Kampala. Naye bwe yakomyewo teyasigadde kyekimu, yakyukidde ddala, omutima gwakyuse era gwafudde. Muli ng'ebigambo maama we byamugambye abitutte. Enoka talina kye yakoze mukazi, talina kye yakoze baana, wabula yagambye omanyi engeri ebintu bino gye binnyinze, kannette nve ku nsi ŋŋende, nga kimususseeko. Kye yakoze kwe kukwata ekifaananyi kye n'akipositinga ku social media ye eya TikTok, n'ateekako ebigambo ebigamba nti rest in peace, RIP, kaŋŋende mu ggulu mbakwatire ebifo, naye nga mwenna mbaagaliza omwaka omujja omulungi era ogw'emirembe. Era enkeera waalwo waayisewo ennaku 2, omwami ono n'agula obutwa n'abunywa n'afa. Ne yetta n'afa, n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Bye mbanyumiza bya ddala. Story nga bwe ngibagambye bw'etyo bw'eri ate nga ntuufu. Abamu ku muyinza okuba wano nga mwagiwuliddeko. Bye mbanyumiza bya ddala. Ekyamuleetedde okwetta baabadde baana be, kubatwala mu kyalo, maama we n'abakebera, n'alaba ng'abaana tebalina bubonero bwe bayingiza mu kika kyabwe, era maama we n'amugamba nti abaana bano si baana baffe, bano abaana ba mu kika kirala nnyo. Kyokka nange bwe natunuulidde ebifaananyi bino saagala nnyo okugamba nti nze ndi looya, nedda. Mu butuufu ng'abaana tebafaanana, tebalina bye bafaanana Enoka, newankubadde munnange omwana osobola omuzaala nga takufaanana naye ng'ate mwana wo. Omwana n'afaanana muntu mulala nnyo, n'afaanana oba muganda we oba n'afaanana ku bukojja bwe. Ekyo kibaawo. Naye mu butuufu omusajja yesse yabadde makanika, yagambye kannette enveewo nga kimusukkiriddeko, nga kimususseeko nga takitegeera na kukitegeera musajja wattu. Naye ekyo kino njagala nkibabuulire baganda bange. Ebintu bino gye biri, temubiwakanya. Abaana babakeberera ddala. Buli kika kiba n'obubonero obw'ekika ekyo. Kankubuulire kino. Omwana bw'aba tatutte kigere kya kika kyammwe, atwala amatu. Omwana bw'aba tatutte nnyindo, atwala emimwa. Eiza atwala amatu, mwenna ne gaba nga gaabagira bati, oba atwala ekigere, mwenna ne kiba nga kyabyabyatalala kiti, oba obugere nga bwakukutubbala bwe buti, oba n'atwala ennyindo. Kizibu nnyo okuzaala omwana n'ataba na kantu konna kaafaananya ku kika kyammwe, kizibu. Ayinza obutabimalayo byonna, naye ku bibiri ku mubiri gwe abaako n'ebintu ng'ebi 2 byafaananya mu kika kyammwe. Ekyo mbabuulira mazima. Sijja kugamba nti maama wa Enoka bye yayogedde byenkomeredde, naye ate ye ng'omukadde omukulu ateeka okuba nga ku baana abalala ye baazadde ba Enoka, abazzukulu abalala, nga mu butuufu ono bazzukulu be yalabye nga nga bo kibulamu. Muganda wange osobera n'omukazi ewaka n'azaala abaana 4 nga ku baana abo tekuli wuwo. Nze kino kankikubuulire, nga tekuli wuwo n'ogu, nga tekuli wuwo, naye ng'omukazi waali. Abakazi bazibu nnyo, abakazi bagumu, abakazi bazira.
omukazi asobola okusirikira ekyama gwe omusajja kyotasobola kusirikira, asobola okukisirikira okumala emyaka gwe omusajja kyotasobola kusirikira. Omukazi asobola okugaba omwana mu kika gy'amanyi nti tebamuzaalayo, omwana n'akula n'afumbirwa naye ng'omukazi akimanyi nti ono omwana yo tebamuzaala wano. Gwe omusajja tosobola. Gwe omusajja ozaala buzaazi mwana bbali, tosobola kukikweka mpaka mwana oyo kukula n'afumbirwa nga mukazi otakitegedde nti olina omwana. Mbulira omusajja yali azadde omwana ebbali ne kibeera kyakyama paka lubeerera kizibu, era omukazi amanya namanya nti bba wange ono alina omwana ebbali. Kaakati nno abakazi basobola okukikweka. Kati ye musajja wattu Enoka solution gye yakoze yalabye nga ekintu ky'okwetta n'agamba famire eno sirinaako omwana, kannetta enveewo, sirina kyenkola ku nsi. Musajja wattu ne yetta ne yajja mu bulamu bw'ensi eno lwa kutwala abaana mu kyalo, maama we n'abakebera ng'abaana abo si babe. Okisanga Uganda kira nnyo kitalo ddala. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli naye nga njagala okubategeeza bino bye mbanyumiza si bya ddala, si firimu, si biki bya ddala. Oyo ekifaananyi kyolaba ye musajja eyesse y'oyo. Bye mbanyumiza bya ddala. Nze ate nze sireeta wano fake stories, nedda mbanyumiza ekintu nga kyekyo nga kya ddala. Okitegeera ekintu ekyo. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Genda maaso n'okuba nti ate oyongera okuba nti ate obuukinga CEO Michael Airport Pickup okuba nti ate nkutambuza nkutuusa wonna w'oyagala okutuuka. Oba oyagala kutambulamu, oyagala kutambuzamuko ku famire yo, oyagala kukola biki, oyagala genda out, oyagala kulambula, nkulambuza ne nkutwala wonna w'oyagala okugenda. So genda maaso n'okuba nti ate onkonako ku namba y'essimu gy'olabaawo ne ku WhatsApp kweri, so okuba nti tukwataganira ddala wamu. Ate nabakugamba nti osubscribinga, tugatteko ng'osubscribinga, obulamu bututambulire bulungi nnyo. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankumire, mubeere bulungi, mweraba.